tugenda tunulira ebyuma bino bisevingira watwala badda ku material sente obudde ekizimbe kino kiri mu nnaku meka bukyango tandika kisettinga ekizimbe kino twakisettinga ng'ennaku z'omwezi 24 kitegeeza nti tuli mu weeks 2 kati enyawa weeks 2 omaze setting omusingi ositudde ebizimbe ekitanda oba silabu omaze ogiyiwa omuntu agenda ozimbisa ebyuma Leman talina kyamanyi mu construction naye ayagala kuba kusula mu kalina biki byalina oteekako essira okuzimba kuno ng'era tuzzeeyo wansi gye tutandikira nti omuntu yenna sooka omanye kiki oyagala nga gwe client sooka otule wansi nga tonnaba na kuyita mukugu yenna sooka weebuuze gwe nga gwe muli kiki oyagala ennyumba gye oyagala efaanana etya ekyokubiri otunulire obusobozi bwo buyimiridde butya kakati ennaku zino embeera kati yatugonderamu nti ne wooba nga tonnaba kutuuka genda ku site sooka otandika okunoonyerezaako ddira gwe ky'olina mu mutwe kinoonyerezeeko funayo obufaananyi tunula kano nakali inspiration yawe weetandikira nti omuntu atandika okuzimba olunaku lwafuna ekirowoozo nti neetaaga ennyumba awo process y'okuzimba weetandikira so kakati omuntu kasita ofuna ekirowoozo n'otandika okunoonyereza eyo gy'ojja okugwira ku mukugu ajja okukuyambako ate okukola ki okuba nti akuyambako okuzimba ebyawo eyo yonna process obeera mu kuzimba kati wofuna omukugu muguze ki kyoyagala mwebuuzeeko akuwa amagezi ekirala nti tokkiriza mukugu kuba nti nno yeefuga buli kimu process y'okuba nti azimba tomuleka mukugu kuba nti agyefuga